yavuddeyo wiiki eno n'ategeeza nti omukulu ono ayagala Pastor Wilson Bugembe aveeyo amwetondere oba asobola okuba ate ng'avaayo ayogere mu mawulire ng'agamba nti oluyimba luno yalubba. Oluyimba ekifaanana kiri kimu kyokka tayito. Kati omukulu Daudi Mugema anoonya kye bayita ayagala kumusaasira, ayagala kukola ki? Omukulu Daudi Mugema mufunyeeko wano n'atubuulira ku mbeera ye gy'alimu. Agamba omukulu amutwala mu kkooti. Ensonga egenda mu maaso Pastor Bugembe n'adema ye agenda kuvaayo aneetonde kyagaanye baleera bange bagenda musamulinga olunaku lwaleero bwe mu mbuga z'amateeka. Omanyi ekisumbuwa Uganda kiba kintu kitono nnyo. Kati yo atali muyimbi alabanga ennyimba ez'enjawulo. Kuba abayimbi bonna abamu basirise nga balaba kyenjogera mazima. Mu kuyimba osobola okuba n'ebigambo bingi nnyo naye kibayita tayito y'oluyimba luyimba. Kati basudde yasadda naye bwe nkubuuza nti ani yayimba mukyala mugero ngamba ani? Era nkugamba amani basudde. Toli wajja n'ayimba mukyala mugero abakoppyani. Abeera akopye basudde. Kati naye ekigambo n'engamba nti Katonda w'abanaku teyeebaka. Kati oli wajja n'aga nti Katonda kitegeeza Katonda w'abanaku ekimugana okwebaka aba ali mu kukola banaku be. Kubajja mu mbeera mbi okutegeera. Obviously oba okopye Mugema. Aya basi. Kuba kwekanga ye bw'agamba Daudi Mugema agamba nti Pastor Wilson Bugembe yamubbako tayito, ekintu kya tayito kyokka kyalwanirira. Daudi Mugema agamba nti oluyimba lulwe. Ebikola ennyimba waliwo gye bayita lyrics, ideas, melody byonna. Tayito kibeera kitono nnyo ku luyimba. Abayimbi bo baba bakimanyi bakiraba bakuba bagamba Pastor Bugembe anandaba atya naye ng'amazima amatuufu Pastor yeekangabiriza bwekangabiriza aneetondere watali oluyimba nalwandisa 2014 ekyapa ky'oluyimba kirina kati ye olwotasaddujesanga kubanga erinnya eryo nali gyesitalinga oluyimba lwange. Ayaya ogenda kumbuulira omukulu Disani naye avuddeyo Disani Kasasa ng'agamba nti yeewunyiza nnyo Pastor Bugembe okubba omwana oluyimba. Biyinga nti ndi muwandiisi naddala ebbanga ddene w'ennyimba ekintu Mwami Bugembe kye yakozesa kinyumiddwa. Omuntu gwe mbadde mpa ekitiibwa mu bintu bingi nnyo okusitula korasi y'oluyimba lwa munno nga bweri enoga nti gy'otutebe luyimba lwo. Waliwo ebigambo bulijjo ebikozesebwa bingi nnyo tuyinza ga kino kigambo kyange naye nabaawo n'ebigambo bye tutondawo nga tubijja mu bikadde tubitonda nga bigambo bipya nga bw'olaba Walukagga bwaga nti kyekimansa nnaku. Manyi nti naawe ali eyalaba ekigambo ekimansa nnaku tekyaliwo Walukagga kiteekawo. Kati oli bw'ava mulalaga nti olimba langa wali kyekimansa nnaku nyimba aba akulimba akanywa mpola sirimu bamutumya amannya mangi naye Walukagga atonda ekigambo ekikye nti akanywa mpola. Olwayo nemba nti kaluyimba mu kompyuta nompa nti olimba lwange lukwata ku sirimu namutumya akanywa mpola oba nnimba oba osudde kya Walukagga. Kigambo duniya kyaliwo, kigambo basi kyaliwo naye musajja atonda ekigambo basi duniya. Tujanjawaze nga balina tolo yaga tujanjawaze ne Mwami Bugembe yasudde ekigambo nti Katonda w'abanaku. Ayaya Disani Kasasa akyagamba nti Pastor Bugembe bino byakola kutya kwekalubiriza kutagala kuyiiya kusula byabannaabwe kuba kunyakulo ababudde mu busumba nze bamulaba ng'omusumbuyi toyinza kusula kigambo kya muno Katonda w'abanaku. Oyinaga Katonda w'abanaku teyeebaka Katonda w'abanaku akola kwegamba olingaga kigambo Katonda w'abanaku kyaliwo nti omusajja gwe bayita Mugema ekigendwa kye mukugamba nti Katonda w'abanaku mutonda w'ekigambo kye ng'alaga nti bw'oba okyali munaku kobe ng'oli munaku toggwamu maanyi Katonda asookusa naye kitasaanyi kifuddeko n'omulala asookukiyi naye ekigambo nga bwe kitondawo nti Katonda w'abanaku teyeebaka nosulaga Katonda w'abanaku akola oba muyaaye buyaaye oba munyakuzi. Ayaya Disani akyamalayo wulira njogera ng'omu ng'alumirirwa music ng'eyo kubatadde ettaffaali gyene ku music naddala nga mupita mu kuwandiika mpandisa ennyimba nnyingi walampuliriza empandikira bangi nnyo naye nvuddeyo ng'omu ku bawandiisa balabye nti kyeyakozesa tekyanyumidde era nsaba Mwami Bugembe abeeyo yeetondere Mugema okite kyentegeeza abeeyo yeetondere Mugema babasoba nekiwazo kyasooka akwate amuwe sigambe nti Mugema kyeyantumye tannantumako oba nze kyogeranga nze okusitula oluyimba lwa munno nga bwe luli tosobola kuyiya kintu kikyo. Katonda w'abanaku teyeebaka Katonda w'abanaku akola. Mwami Bugembe sakyagadde anansonyiwa muwanye ekitiibwa mukwano gwange mwagala nnyo anjagala nnyo kimanyi simirako mutawaana.
Daudi Mugema asaba bino Pastor Bugembe ulira. Agala sente njagala Pastor Bugembe aŋŋambe muganda wange oba mutabani wange nsonyiwa. Kyokka kyoyagala. Ekyo kyokka kyenjagala nsaagala sente ze. Asiri bubi sinatowa kuleveeyo. Ekyo bw'akikola nga tubireka bw'atakikola mu mbuga z'amateeka kubanga industry egenda kufa mu bintu by'ekyana ekito abantu batabagikola ate bali mu bintu byakyana ekito bayi balemedde okufuula wasula ye ennyimba bali mu bintu byakyana kuwuliza Mugema byayindi byappa njagala Pastor Bugembe aŋŋambe ensonyiwa kyokka kimala kyokka bw'atakikola ogenda mu mbuga z'amateeka agenda nakulonkinga luyimba. Tugenda mu mbuga z'amateeka byonna agenda bisasulira n'ekivulwayizo kiyimiriza yonkema nze kyenneekakasa Pastor Bugembe bw'atanneetondera ebintu bigenda mutambulira bulungi. Daudi Mugema bw'ategeeza naye nga Bayibuli egamba nti tokomangako oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Katulindewo binaggwera Daudi Mugema ne Pastor Wilson Bugembe bwe tujja okumanyira aliko amafuta. Tunaabawo ffenna ita ku 0756 ombuulire omukulu ono Daudi Mugema bayagala muteeka ku posta sibitegeera. Sebo talk to me. Tabanike Agamba atya naye okujjako abantu batwayika Windows nze wali mpulira Katonda wabanaku eyeebaka Katonda wabanaku akola tadabiina enjawulo nga ndabanga Mugema eyeerize ku ngoma ennene ono zaalwe Masaka. Daudi Mugema owulidde yagamba mbu yasooka ekigambo Katonda wabanaku. Pastor Bugembe n'agamba Katonda wabanaku. Daudi Mugema agamba Katonda wabanaku teyeebaka. Yagamba erinnya lirye nga bawulira nti Basi Dunia, City Alosi, Kapaapala omanya nti eyaluyimba. Halo? Se? Daniel Mayanja. Esebo. Atine kiranga Daudi Mugema yagala kambaka. Nanti mbuuza gwe. Oluyimba Pastor Wilson Bugembe yakubye lulwe ebiri byanjawulo nnyo. Daudi Mugema afaaki? Kyengamba labika anoonya kakamubaka kudda mawulire. Kyengamba nnyimba zanjawulo nnyo tezirinawe zikwataganira. Esebo. Kale Sebo. Bwagambye we Mayanja. Sebo talk to me. Abanike. Agamba atya? Ogamba otya Abanike? Steady. Tutayaro batikana bulimba lori. Bugembe yabyaka yimba tate yagiddeyo bubi. Ate tayito lwe luyimba. Tayito si luyimba naye era bw'oteekamu Katonda wabanaku ate katekera bulungi kati yabatasala funa kigambo kirala. Sebo. Abanike. Agamba atya? Webale kweza eggwanga n'Obuganda. Boss. Nze kaliba Benedict Plex kwesa saggo omubwati. Sebo. Omulamwa akakasonga katini Bugembe abeere yeetondere Mugema tekigwe tewali kyamaanyi. Sebo. Agamba atya? Kale. Nabamapuli alikyanna mukaka. Ama Daudi Mugema byayogera bituufu. Ayagala tumuwulireko mawulire, ayagala ku mawulire. Naye byabiveeko ingoma nene naawe. Apowe. Aya basi. Kaveeko nomula small time ngenda kujja ompe ku ndowooza wabanaku. Bw'ate oluyimba lulwe. Soko ngambe. Agamba atya? Kale Sebo. Boss. Anoonya popularity. Kyekiki? Ettutumu lyanoonya? Anoonya kembuuze. Naye ayiya sambo I love you naye agenda atandike nga wagira buli omu akakozesa. Atigeka akajanja. Daudi Mugema bagamba. Sebo. Agamba ati naye. Kale boss. Ono Mikalo Vincent. Bagamba ati abantu bessunga. Byaina dabu mbozi gukuli kayo. Navudde yagamba ati DJ Jemo Kasenge. Bwalita ina dabu akutumira yayingiddewo Sebola kuba. Kujana mukubbo nga ina muku achajanja muko nga mwali kati muno mungi. Budde bonna ngenda mufuna nange. Abantu bategeere byafulumya byonna.
awo kyakabinnyo Esebo. Ne Madam Poli nga mama. Esebo. Baana abala kumanyata ni babeera ko ngawulirawo Mmengo. Bagamba ti abaana b'Emmengo naye. Bali bulungi tebalina ttabu. Kaakati. Esebo. Ntola ayagala mawulire kuba oli gwe erippeko ngoma nnene. Akola mawulire kuteeza kuŋŋamba nti nno ekigambo kimanya kiyata tunayingire mu kuziddawo byawukana sijja kulimba. Omusajja gwayingideko muleka kuba alaba nti nno kuba Jupiter n'agenda bakuba ekinga empasita. Kati nakada mulipireko awo nonakola amawulire bamuwulireko kuba nze mbadde Daudi Mugema muwulira. Nene sijja kulimba ndudo muwulire kati mutuvu okuvaayo awulike bantu bamuwuliremukko. Okay. Kazikani waburiza hapa ni kwa kala nyo. Kale sebo. Mikalo Vincent. Enga mwasuze mutya bana banyabo amanya ganga amatufu bampita wile mbayita mu kivulu ali kwa Afrikana lunaku lw'abajulizi mujje kwa Afrikana ngenda kuba omuziki bana banyabo abava munnako n'abakyali munnako ngenda kuba omuziki bana banyabo abava munnako omuli ne kano Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga atene kano wanaza Eva wanaza omuli kano aye Katonda wange I need a miracle omuli kano aserebu bakuna abasinga bali banaku abanene bakuna abasinga bali banaku bava ku bugali ne bavuga bima ngojeko navi abalala twali banaku olaba ne Museveni yali munaku Bobi Wine naye yali muna naye Katonda wabanaku akola ezo zonna okuva ku kani paka ku omo Pasa Wilson Bugembe abajjukizanga tatugera kubeera kyotera era bayita soko ulire Pasa Wilson Bugembe mama batata baganda bange mujje ku Africana nga 3 Matters Day tugenda kubeera ku Africana Hotel okuyingira emitwalo 2 twale 5 abava munaku meza ya milioni 2 etulako abantu 10 so literally msola nokwekolamu ekigroup awo basebe ne banyabo akasente akagenda vamu kagenda kunyamba okutegeka ngenda kwogera ku lwa CRK nga e company etegese tutegese bulungi naffe tuwulira tutegese bulungi era mujje mulabe ekintu kye mutalabangako sigamba ekintu kye mutalabangako ndene ebifo tusookera ku Hotel Africana nga 3 nga 4 tudde ku Hotel Collins oba Collins Hotel e Mukono nga 4 tujja kuba lwa Saturday nga 5 tugende ekyotera mu kisaawe obekanzaleyo Kasambya mu kisaawe kirungi nnyo omusumba gye bamuzaala kitegeeza agenze waka then nga 10 tujja kuba lwa 10 June tugenda kuba mitiyana mu kisaawe ku kisaawe ky'okugombolola 11 tubeere mu kisaawe eruweero ekasana awo mu kisaawe nyine eruweero tukimanyi then 12 tukimalire ku Worship House e Nansana ekigendwa mu bintu bino sinti sente tufuna tweyagale tukula ekibyo na ne enyumba ya Mukama ya Pasa Wilson Bugembe yenteekateeka eyo tuli ku nsonga za Daudi Mugema waviriddeyo nga Pasa Wilson ali mu nteekateeka za concert ye okubuukira eggulire naye bwakoze bw'atyo kati naawe sooka otubuulire Daudi Mugema yakoze atya agambye ono ye Jennifer K agambe kwali awuliriza soko ngambe Sebo tata agamba atya ngalo tuwereza ebose bapita juu kama nina ndi mu kibloka ate gwe weyita otya na enze juu kama ni bahamani bapita jabani ebose andi ayagala mawulire nze badde na ngeddo muwuliriza president wa upcoming mu Uganda yonna yefera tutumuma mungambire esebo abekigambo kinamunyiza je asakane Morrison amusinga amaanyi akabise amani